mu misinde gy'ensi yonna egigenda maaso eddoha mu ggwanga lya Qatar ku lunaku lw'Essande omuddusi Halima Nakaayi ku myaka 24 yamenye likodi wano mu ggwanga bwe yawangudde emisinde gy'abakazi egya mita 8 mu ddakiika emu yokka n'obutikitiki 58 n'obulikonda 4 bw'atyo n'awangulira Uganda omudaali gwa zaabu. Empaka zino zitegekebwa ekibiina ky'ensi yonna eky'emisinde International Association of Athletes Federation IAAF nga zeetabiddwamu ne munnauganda omulala Winnie Nanyondo wabula ono yakutte ekifo kyakuna bwe yalemereddwa okumegga Abamerika babiri Rogers ne Wilson abakutte ekyokubiri n'ekyokusatu. It's not easy. Everyone is working for that. We are world champions. It's going to change the life of our family, our people. It has been a long-term preparation. You can't imagine. We've been together. Maybe it's now like 12 years. Even we were sharing the bed. Even at night, I went to her bed. I told her, my sister, I need to sleep with you. I'm afraid to sleep. So we are always together. Even we are sleeping together, trying to comfort ourselves always. Olw'obuwanguzi Nakaayi bwe yatuuseeko tubitaddemu engatta okwolekera ekyalo Sese kino nga kisangibwa mu disitulikiti y'e Buyikwe mu Kyaggwe eno nga Halima Nakaayi gyazaalibwa nga tuyise mu mabira kyaddaaki tutuuse wabula abawaka olutegedde nti tuli bannamawulire ekkufulu n'eruma. Wano we tuli bayitawo Sese mu mabira mu divisioni y'e Najjembe munisipaali y'e Lugazi. Mu maka gano omwanguzi Halima Nakaayi mwazaalibwa wabula ebyembi tetusobodde kwogerako n'abakadde be kubanga baafunye ebiragiro obutabaako kye boogera okutuusa ng'omwanguzi akomyewo. Kyokka tetuwedde mu maanyi tutambudde ku kyalo okwogerako n'abatuuze wamu n'abo abakuze ne Nakaayi okubaako kye batubuulira ku buwanguzi bwe. Abatuuze essanyu lye balina terigambika kubanga nabo babadde tebakisuubira. Ng'ekyalo bubadde buwanguzi era ne tuba nga twesiimye okubanga mwana waffe yakoze ekintu kikeekyo kubanga Mukama mulungi. Obuwanguzi bwa Nakaayi babutegeredde ku leediyo n'empapula z'amawulire. Gasoose kuba amawulire kuyita ku WhatsApp wezityo ku mikutu okutuusa bwe bagalese mu mpapula z'amawulire nga bagakubye. Bano batutegeezezza nti okuva obuto bwe Nakaayi muddusi era ng'empaka z'amasomero yali talina muunyamu. Natambulamuko ne nva ku kyalo ngenda okudda ne mpulira nti omwana yatandika embiro. Nti yadduka n'aleka banne awangula amasomero akola atya kati neggulo nawulidde nti yawangudde. Nengamba kyamukisa mulungi. Competences ze yatandikirako ziri yazifunira ku ssomero lyali awo baliyita waso we yatandikira primary ye. Okutolontoka emisinde egiri ku mutendera gw'ensi yonna Nakaayi yakitandika mu 2011 bwe yeetaba mu mpaka za World Youth Championships ezaali e Bufalansa eza mita 8 nga zino zaamukeeta anti yakwata kifo kya 26 kyokka nga teyaggwa maanyi. Buli lwabadde afuluma eggwanga okwetaba mu misinde gyonna banywanyi baabo okukyala abadde abategeezaako era nga n'ebivuddeyo abibawa oluvannyuma. Tumukubira ne tumukirikinga ku WhatsApp ne mwogera we bityo kati ye waabeera eri ng'alina waatuuse n'abaweereza Uganda nti munnaye nkoze we nti olwaleero tubadde we tuti mu mbeera weti ne weeti kale bino bigenda tuuka wano ng'oluusi yatuweerezaako ku mikutu egy'enjawulo. Guno si gwe mulundi ogusoose Nakaayi okuwangula emisinde gino. Mu mwaka gwa 2011 yakakasa bonna abeetaba mu kudduka mita 4 bwe yadduka olugendo luno mu sekonda 57 bw'atyo n'awangula omudaali gwa zaabu mu mpaka za Commonwealth Youth Games ezaali mu kibuga Douglas mu ggwanga Isle of Man. Mu 2017 yakwata kyakubiri mu mita 8 mu mpaka za Islamic Solidarity Games ezaali mu kibuga Baku mu ggwanga lya Azerbaijan bw'atyo n'awangula ekikomo kya silver. Mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno 2019 yawangula omudaali gw'ekikomo ogumanyiddwa ennyo nga bronze bwe yakwata ekyokusatu mu kudduka era mita 8 mu mpaka za All Africa Games ezaali mu kibuga Rabat mu ggwanga lya Morocco. Buli lwabadde awangula awaka wano wabadde tewaggwa bubaga era beesunga nti ku mulundi guno ow'erimu anaatemya ku waabiri. Duwajja ne tuzibeeramu wano ng'atuuseeko ku buwanguzi. Amanyi oteeka ku bupata obw'enjawulo ku buwanguzi bw'aba atuuseeko. Abutegekera wano era tukikubira wano mpola mpola. Tukibaamu. Empaka z'emisinde emirala Nakaayi gye yakeetabamu
kuliko mita 8 mu mpaka za World Junior Championships e Spain eno nga yamalira mu kifo kya 14 mu mwaka gwa 2012, mita 4 mu Commonwealth Games e Bungereza n'amalira mu kifo kya 39 mu 2014, mita 400 mu mpaka z'amatendekero aga waggulu ezaali South Korea mu 2015 n'akwata kya 21, ate mu 2016 yalumba empaka za Africa Championship e South Africa n'akwata kya 10 mu ja mita 8. Olwo mu mwaka gwe gumu Olympic Games ezaali e Brazil yakwata kya 17 era mu mita 8. Mu mwaka gwa 2017 empaka za World Championship ezaali e Bungereza yadduka mita 8 n'akwata kya 19, ate Commonwealth Games ezaali mu Australia mu 2018 yakwata kifo kya 8 mu kudduka mita 8, ate za African Championships ezaali Nigeria mu mwaka gwe gumu yasinziira n'akwata kifo kya 4 mu kudduka mita 8. Emisinde gya IAF egy'omwaka guno gikomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno, era Nakaayi ne Nannyondo basuubira okudda ku butaka amangu ddala. Emirundi 12 gye yeetabye mu mpaka z'okudduka ku mutendera gw'ensi yonna, Nakaayi yakawangula emirundi 4 gyokka. Obutakoowa kwetaba mu mpaka za misinde kyoleka obuvumu n'obutaggwaamu ssuubi kwabaddeko, ekijjayo olugero lwa sosolya bw'atafa ddala atuuka ku lyengedde. Carlton Scovia Nakamya ne Moses Serumaga, BBS Telefina, Ebuyikwe.